ekisingayo obunene mu nsi yonna bakiyita bulamu. Ekisingayo obunene si ssente, ekisingayo obunene si mulimo gwa bbeeyi, ekisingayo obunene si mwami mugagga, ekisingayo obunene si mukyala mulungi. Njogere kindeke ki? Ekisingayo obunene si ttaka. Not at all. Oba eri ategere kye ŋŋamba? Nabagamba omusajja yali nannyini Apple, Steve Jobs, yafa kansa emyaka egiyiseeko mabega kaawo. Naye bwe yali ku kitanda nga ye mugagga namba emu mu nsi yonna, kyebayita namba emu. Omuntu aba alina ssente, nga ssente ezo bwe bazigabanya, buli muntu ali mu nsi omulamu afuna emitwalo nga 22 aga ddoola. Kankiddemu, kyebayita omugagga namba emu mu nsi yonna, ssente z'aba alina ye ng'omuntu ogwo bwe bazigabanya feyale, buli muntu ali mu nsi, kati ensi erimu abantu obuwumbi 8, abantu obuwumbi 8, bw'otemaatema ssente n'ozigabiza, buli ali mu nsi afuna emitwalo 20 aga ddoola. Ate omuntu oyo azibawadde ye n'asigala nga mugagga. Can you imagine? Nsinga buli muntu ali mu nsi ne bebi gwe baazadde ng'ayinawo 2 aga ddoola, ensi yandibadde nnungi? Ne bebi gwe baazadde ng'ayinawo 2 ge aga ddoola. Kati abantu bazirina bwe zityo, ate abasukka mu 100. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, abo ba Elon Musk, ba Bill Gates, ba Mark Zuckerberg, manya Mark Zuckerberg, abantu nga 100 bazirina ssente z'osobola okugabanya. Waakiri namba 10 mu nsi yonna, buli muntu ali mu nsi asobola okufuna ku ssente za namba 10. Buli muntu n'afunayo emitwalo 3 egya ddoola. Buli muntu ali mu nsi n'afuna emitwalo 3 egya ddoola. Buli muntu ali mu nsi naggagga namba 10 asobola omuwaayo miliyoni 10 eza Uganda, n'asigala nga mugagga. Naye omusajja Steve Jobs yagamba bw'ati nti ebintu abikoze, ssente azikoze, yalinze abantu abaasoma bamukoledde, tabulwangako bakola mirimu gye, kubanga abuuza bubuuzo yagala kusasula mmeka. N'oyogera z'oyagala kusasula n'agamba you have a job, omulimu ogufunye. Naye bwe yali ali ku ndiri nga kansa amumalawo, yagamba bw'ati, yagamba ssente nzirabako, nzikoze mu bungi, mpangisiza abantu abankolera buli kintu mu nsi, naye kati kino kyendimu ssente tezinyamba. Tewali gwe nsobola kupangisa andwalire kansa yabeere ku kitanda nze ŋŋende nkole. Tewali gwe nsobola kupangisa andwalire kansa abeere ku kitanda, ne bwe nzirayo waakiri ku 0 mu bulamu, neema nga sikola nga wadde 10 eki, omuntu ajja andwalire kansa abeere ku kitanda kino, nze mbeere free. So Steve Jobs bwe tanaba kuva mu nsi yasindika message enzito. Kati kubanga ffenna tetusoma bitabo na kumanya byafaayo, kyekireetesa solot media ebeerewo ebitegeeza n'ow'omukyalo eri ewaffe Masaka, buli muntu abitegeere, kubanga osobola okubeerawo ne weekolimira, n'okolimira ennyoka eyakuzaala kitaawo, maama n'omubuuza ne wagenda okunzaala musajja ono nga teri basajja bayinaayinawo okwo. Kwega n'obeera mu nsi ng'oyomba ng'ekikuyombya ssente, naye nga mulimu eyava mu nsi nga ssente zonna azirina, naye nga ky'olina ate ye kye yali akaabira, naye nga tekigulwa ssente. Olina obulamu, yalina ssente, naye ng'obulamu bugenda. Nziramu okugamba olwaleero, zikubire waggulu nga baza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Zikubire waggulu nga baza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Olimba wandizikubye zisingako, omugambe taata weebale, kituufu bye neetaaga byonna, ekisingako obukulu okimpadde. Mugambe Mukama bye neetaaga byonna, ekisingako obukulu okimpadde. Yeebale Mukama. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo
ku bulamu akuwa ebigenderako. Akuwadde obulamu obusinga ssente akuwe ne ssente. Akuwadde obulamu obusinga byonna n'ebyomutima gwo bye guyaayaanira abikuwe. Bassebo ne bannyabo omulamu yafumbirwa, omulamu yawasa, omulamu yazimba, omulamu yavuga emmotoka, omulamu yakola, yalinnya ennyonyi. Buli lwokeera ku makya mugambe thank you Lord for this another day. Okukwongera olunaku kusinga okwongera akawumbi ka dola naye ng'obulamu bugenzi. Kiŋŋambire akuliraanye. Okukwongera olunaku kisinga okwongera akawumbi ka dola naye ng'ofa kiro. Singa oli akusisinkanya ekiro naga tukuwadde miliyoni 10 eza dola naye nga akaso kali ku bulago, enkya ojja kuba oli mu balina miliyoni 10 eza dola naye nga goli mulambo nga naye 10 kikyo. Kale enkya ojja kuba olina triliyoni ya dola naye nga oli mulambo oguli ebbali wa ssente zo naye nga ssente zizo. Oba eri akitegere kye ŋŋamba. Enkya ojja kuba olina obutabalika bwa dola naye ng'omulambo ogwo oguli awo gwe gunanyini ssente ezo. Era buli omu asooka n'aga nti kati gwaleese ssente otegeera bulungi. Ayagala okumpa ofa y'obuwombi naye ng'ate siina bulamu otegeera bulungi. Amakulu gaakyo nti our lives are more precious than anything. Obulamu bwaffe kyekintu ekisinga obukulu. So nolwekyo twebaza Mukama buli lunaku. Keranga ku makya bw'oba tolina byakwebaliza, Land Road yakuli bubi, buli kimu kikuli bubi, obuwulu bukutamye, naye buli lukya lukendeeza ku nnaku z'embeera embi. Zikube bw'obanga okiwulidde, buli lukya lukendeeza ku nnaku ez'embeera embi. Nga bw'olaba nti bukya ku makya nga Novemba agenda. Kati twolekedde okumufuluma na buli kyoyingira nga bwe wayingira Novemba, buli lukya oba oyolekera kukifuluma. Nolwekyo wulirizanga nnyo ekigambo okusinga okuwuliriza ebigambo. Ekigambo kigamba bwe kiti, Abaluumi 8:28. Abaluumi 8:28. Romans 8:28. Bayibuli egamba bweti nti byonna bikolebwa olw'obulungi eri abo abaagala Katonda, abaayitibwa olw'ensonga Katonda ye ze yeeyinira zaalinanga ye. All things happen together for good to those who love God, those who are called by his purposes. Romans 8:28. Ennyonyi esobola okukuleka n'oyagala okwesuula okuva ku kizimbe waggulu ogwe, naye netuuka mu bbanga n'egwa. Kati eyabadde ayomba nga weesansabaga ate n'ofukamira okwebaza Mukama nti yalyose n'ekuleka. Noolwekyo buli kibi ekibaawo kiba kikuvuga kikuzza mu bujulizi, tosookanga kupakunkana. Buli kibi ekibaawo kikuvuga kikuzza mu bujulizi ng'olabye ekintu ekibi bw'oti, sookanga kulowooza ku kirungi ekinaava emabega w'ekibi ekyo. Nsirise kakugweremu, kalowoozeeko ate kawandiike. Buli lw'olaba ekibi nga kikwetimbye kyetoolodde awo, kiringa olusozi olugulumidde, oli eno naye eri tokyalengerayo, ekintu ekibi kiyimiridde mu maaso go, ddanga mangu mu senseezi zo
ogambe naye mabega w'olusozi luno waliyo ki. Era njagala kutegeeza, behind every mountain called Challange there is a testimony. Wanji, behind every mountain, that mountain is called Mountain Challange, there is a testimony. Mbawerera amagezi ag'obutalowoozanga ku kwetta, tolowoozanga ku kyakufa, tolowoozanga ku kyakwekolimira, tolowoozanga bigambo bibi. Ng'olina ebibi by'oyitamu, ebyo ebibi bimala gwe teweerowoozaako bubi. Oba eri akitegedde, oleda oyita mu bintu bibi ate naawe weerowoozeeko ebibi. Oyita mu bizibu teweekolimira. Tandika okukuza essuubi, kuza ebirowoozo ebirungi mundamu gwe. Naye bwe ndifubutuka mu muzigo guno, wafunda muzigo gutufumba, tulinga abali mu ttanuulu. Naye Mukama bw'olinviirayo, njagala ennyumba ya bisenge 36. Njagala ekisenge ekigazi. Omanyi bw'obeera wafunda, nali mu muzigo nga bino bye birowoozo byange, singa nfunye abalina galagi. Bw'oba mu muzigo oyagala ofuneyo okukunju gy'opangisa, naye nga abalala bali mu nnene, gw'oyagala galagi, nga ne galagi ogiinako ensonga. Galagi tebagikolera kazigo kafunda. Galagi eba mpanvu, aba yagizimbira mmotoka. Kati gwe bw'ofuna galagi ekuyamba okusalamu ne kateni side eri n'ebeera y'ekitanda kyo, maaso eno osobola okussaawo sideboard yo, n'ossaawo entebe zo. Galagi eba nnene. Nali mpangisa emizigo nga neegomba singa nfunye olukisakisa n'engwa ku galagi. Bw'obeeranga ewafunda, lowoozanga ku wagaziko okuva ewafunda.